ate nga tutunulira nnyo ku nsonga z'abaana bano ate tukole kyetaagisa mu kusinziira kukola budget zaffe n'okulaba biki ebibulamu nga bwe mbyogedde mabegako awo naddala kati nga mu by'abaana njogeddeko ku training of teachers with special skills in addressing special needs ez'abaana ne assistive devices zino nga obugaali obwo braille omwana wasomera nga talaba maaso mazibe naye nga yandibadde asoma nga alina braille era olusi n'okufuna oba okuteeka mu matu ebintu ebyo byonna muyinza okulaba nti olusi bintu bitono si bitono byetaagisa nnyo ku bulamu bw'omwana oyo atasobola okufuna embeera eya bulijjo ng'omuntu omulala okuwulira okutunulira okutunula oba okwogera ne baana abasomesa kubanga mu mbuliriza yaffe ya monitoring tusanze nti enamba y'abasomesa abakugu mu bya sign language oba kwogera mu mubonero ekyali ntono nnyo n'olwekyo ekintu ekyo nakyo kyandibadde kirungi nnyo nti tukozese omukisa ogwo okulaba nti ng'abasomesa abo ab'ekika ekyo basomesebwa babeera trained ne bakuguka mu mbeera eyo ate nabo ne baba nga basomesa abaana baffe abaliko obulemu oba tukiyite nga balina special needs. Ate ku nsonga ekwata ku baana abali ku nguudo njagala era okutegeeza nti okukyogerako nti ensonga eno gavumenti kweri egikolako nnyo nnyo naye nzikiriza njogereko ku etteeka eririko erya KCCA era nga ba National Children Authority twakuŋŋaanyanga abantu ab'enjawulo oba tubayite actors abakola ku nsonga zino za programs ne tugezaako nnyo ne tubeerako n'abalala nga KCCA n'abangi n'etteeka kati weeriri erya KCCA Child Protection Ordinance lituyamba nnyo okulaba nti abaana bagibwa ku nguudo ne batwalibwa akudda mu maka gaabwe okulaba nti baddamu ne bafuna omukisa ogenda ku ssomero ne basoma kubanga ojja kusanga nti abaana abangi balina abazadde baabwe naye oluusi olw'embeera bwe bavaayo ne balowooza nti ku nguudo okubeera ku nguudo kintu kijja kuba nga kibayamba nedda okusinziira ku nkula y'omwana ennungi omwana takkirizibwa kubeera ku nguudo ajja kufunayo ebizibu bingi mwana omuwala afunako ebizibu bya njawulo abalenzi motoka zibatomera wema bizibu bingi naye nga omulamwa guli nti programs weeziri ate nga tugezaako nnyo okulaba nti abaana bano bagibwa ku nguudo nga baddayo ate mu maka gaabwe ag'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo naye nga program ekyagenda mu maaso ate kuliko ne plan zikulaba nti programu eno egyagenda nga tugaziya tulabe nti ebeere ku national level kituyambe okulaba nti buli omu akwatibwako kusinziira ku mbeera zino ez'abaana abagenda ku nguudo batuyamba ne tuyambagana okulaba nti abaana bavaako ati ne baddayo kikulu nnyo omwana n'addayo ku ssomero n'asoma kubanga eryo lyekkubo erisookerako ddala okulaba nti omwana asoma ng'aba awezeza emyaka egy'okusoma. Ate njagala nyongereko okutangaazaako nti abaana naddala abaana mu masomero oba nga tebalina masomero abaana nga baluusi bafunye embuto nga kati programu zetuliko tugenda nga tusomesa abazadde mu bitundu eby'enjawulo nga tubalaga obuvunaanyizibwa bwabwe sigamba nti abazadde tebalina buvunaanyizibwa naye tugenda nga tubongeramu okubajjukiza okwogera eri abaana baabwe okubatuuza okubawabula ne babalaga ekkubo etuufu kwegamba oluusi abaana okusinziira ku myaka nga bakula osanga oluusi nga waliwo embeera nga bagenda nga bakyusamu embeera kusinziira ku baana oluusi be basanga be batambula nabo kusinziira ku ngeri gye yalabyemu embeera ye n'alowooza tikyakola kituufu naye abazadde tubasomesa tugenda nnyo mu bitundu ebyenjawulo juzi twali mu bitundu ebya Eastern Region ne tusinkanayo abazadde ne twogerako nabo ne tugenda mu Western Region ne twogerako nabo nga tubannyonnyola
kusinzira ku mateeka ate namwe abazadde kibakakatikako kola nti abaana mwogerako nabo ne mubawabula kubanga omwana omuntu yenna ali wansi w'emyaka 18 kusinzira ku mateeka ga Uganda mwana nolwekyo oyogera naye kusinzira ku myaka gye omwana w'emyaka 35 mukaaga 10 ofuna embeera gy'omutuuza n'omugamba ow'emyaka 15 14 17 era omugamba mu mbeera gy'alimu n'emyaka gye ate ffe tukimanyi nnyo muli tukikiriza nti omwana bw'omutuuza emirundi giwera chances ziri waggulu nnyo okola nti embeera yagikyusa weewaawo oluusi biyinza okusooka ne bikalubamu bwe bikalubamu oluusi tuyinza okuyambagana oba ne mutuukirira ne tuddamu ne tulaba ekyokukola kubanga tulinawo ba officers be tuyinza okutumayo ate n'ayogerako n'omwana oba ne probation officer oba n'abantu balala ku kyalo awo oba ne LC tulinawo nga local council secretary for children affairs nayinza okutuula n'atuuza omwana n'ayogera naye n'olwekyo ffe tukuba omulanga eri abazadde ti tulina okulaba ng'abazadde tubeere bavunaanyizibwa twogereko n'abaana baffe era kituyambye ogenda mu maaso era ne mu masomero tugenze mu masomero agawerako kati nga tuteekako kye tuyita mu lufuutifuuti child rights clubs tubadde eyo Elgon region Bugisu ne tuvaayo ne tugenda sides eyo Soroti region ne tuvaayo ne tugenda mu western region nga twogera mu masomero nga bwe tusinkana abaana nga tubasomesa nga tubabuulira eddembe lyabwe werikoma ne tubabuulira obuvunaanyizibwa bwabwe kwegamba ne tubagamba si kugamba nti ate ogende olowooze nti eddembe ate oliyitirize nedda tugamba nti abaana mulina eddembe naye ate mulina okulaba nti eddembe mulikozesa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa mubeere bawulize ali abazadde bammwe mubeere bawulize eri abasomesa mubeere abawulize ku byalo gye muva n'olwekyo ffe tugamba nti tukozeeko kati nga bwe tutalaga eggwanga lyonna twagala kugenda ne mu northern naye nga tusinkana abaana mu masomero ate nga tugenda gye tugenda ne tulekayo nga tutaddeko child rights clubs zino ziwera kati kumpi nga 200 oziraba nyingi naye nga zituyamba okulaba nti abaana bo kennyini beekolamu omulimu nga boogera nga bateesa nga boogera ku nsonga ezibakwatako kwegamba tubalaga nti balina okubeera nga abantu batunulira obulamu n'embeera nga bweri ne babyogerako ng'abaana kusinzira ku myaka gyabwe naye ku masomero ate oyinza okumbuuza nti ate abaana batali mu masomero abatali mu masomero tugenda nga twongeramu okuteekako kye tuyita children's parliament awo tukwata abaana abatali mu masomero n'abo abali mu masomero kwegamba kuviira ddala wansi kumiruka ne bakuŋŋaana ne tulina okubeerako n'abalala batukwatirako nga ba civil society organizations nga abo bateesa ku nsonga ezibakwatako then ne bafuna ne tuzitunulamu okufuna recommendations oba biki bye balabyeko nga basaba gavumenti ebikoleko oba ku local government oba abazadde kusinziira nga bwe balabye embeera zaabwe osangawo nga boogera nti oluusi abazadde tebabalabiridde obulungi nti oluusi juzi twabyogerako nti abazadde tebafaayo okubawabula nga kukozesa ebintu bino bya kalimagezi digital cameras okukwata zino computer amasimu era nga bagamba nti oluusi bandi badde tebakikola nabo noza kusinzira ku myaka gyabwe ogenda n'osanga nabo nga bakoze ensobi weewaawo nga tebakigenderedde n'olwekyo ffe tutaddeko ku child rights clubs zenyonyeddeko emabegako tuwezeza nga 200 nga tugenda tuzongeramu nga twagala abaana babe nga bayiga nga boogera ku nsonga zaabwe ate balabe nti zibayamba nnyo clubs ezo okugonjoola oluusi ensonga zaabwe nga tezigenze wala ate nga tukikozeeko nnyo okulaba nti tubalaga nti obuvunaanyizibwa nabbo babulina okulabirira obutonde tubawadde 3 seedlings eziwera kati kumbi 2,000 nga tugenda nga tubawa gye tusomesa child rights clubs tubawayo n'ensigo ez'emiti ez'ebibala
wamu n'emiti gya bulijjo. Awo nga twagala nabo abaana bafune obuvunaanyizibwa obwo obw'okulaba nti embeera environment climate change bo ng'abaana bayambyeko kiki kye batoddeko ng'abaana. Ate njagala mbategeeze nti gye tugenze yonna osanga nga bajumbira nnyo okulaba nti programs zino ez'okusimba emiti mu masomero gaabwe n'awaka tubagamba giyamba nnyo. Wind breakers oluusi emiti gino gya bibala ne gibayambako nnyo. Kati programs ezo nga zizonjegeddeko emu yakalaba nti abaana bajumbira nnyo mu nsonga ezibakwatako, tukiyite child participation. Eyokubiri okulaba nti no bakuuma obutonde, protecting the environment, ne babeera bavunaanyizibwa okulaba nti tebamala gamenyamenya ebimuli emiti, nabo bagirabirira. Gye tugenze wonna nga tubasomesa abaana bawala tubabuulira ensonga ezibakwatako ez'enjawulo ku bo. Abalenzi nabo ne tubagamba nti mulina okwemanya enkula emibiri gyammwe ate n'okwerabirira ate n'okubeera abaana bavunaanyizibwa ab'obuvunaanyizibwa. Ne tubagamba mulina eddembe naye ate temukozesa bubi eddembe lyammwe. Nga tuwumbawumba era twagenda nga tusinkana aba local governments nabo nga tubasaba bayambeko nnyo mu masomero ago, naddala ku districts bagende nga balambula nnyo district inspecting of those schools. Kituyambe okulaba nti tukwataganira awamu mu nsonga zino, kituyambe okulaba nti abaana bajja kubeera ba mugaso era ku masomero n'awaka waabwe gye bava. Fenga ab'ekitongole kya National Children Authority, ekitongole ekikola ku nsonga z'abaana mu ggwanga, tuvumirira ne sekuvumirira ekyabaddewo e Kasese ku ssomero lya Lubiriha, abaana abayokebwa ne bafa. Kintu kino kibi nnyo era tusaba tukuba omulanga eri ab'obuyinza bonna nti okubuuliriza ku nsonga eno kuteekebwemu amaanyi, kwanguyizeebwemu okulaba nti ekituufu kizuulwa. Ate tutuusa okusaasira kwaffe eri abazadde abaafiirirwa abaana baffe. Tubasaasira nnyo era nga tubasabira nti ekyo tetulina kyakikolera mu kigumire, naye ate ab'amasomero mulabe nti muteekako embeera eyinza okuziyiza ekintu nga kino ekyabaddewo e Kasese. Mulabe nti muteekako systems okulaba nti buli kimu ekijja singa kigenda kujja muba mwakitegedde dda. N'olwekyo kikwatibwako nnyo ku school management committees, bakulu b'amasomero mugezeeko nnyo mukwatagane n'ebitongole eby'enjawulo oba bya gavumenti kulaba nti embeera eno tugikwatira wamu okugirwanyisa. Mwebale.